Nyuma bale kusima anti Dora kigenda gitya kigenda bulungi mama we bale kuchala ku Salt nango basangako nga mukyali omuweereza mukama abakuumya atya atukumye bulungi mukwano kagawuni kano otyo kagawuni kako nga kwambalidde oba nkambalidde n'omwami wange omwami wo yani Pastor Wilson Bugembe Yesu kakatimbulira twali waneno nga tutudde ne tugamba nti nno omwana blessing olwavaayo n'ayogera nti musumba ye mwami wange musumba nasala wa proposing ekifaananyi wakirabako kyakuyisa kitya ekifaananyi ekyo sinabakirabako naye bannamawulire bankubira essimu nangamba Pastor Wilson Bugembe proposing omwana embaga ya December how do you feel nembagamba mulimba nammwe sinabagakakasa bulungi kitya kikuwa guarantee nnyo nti musumba mwami wo obeera n'okukkiriza mu Katonda kyekyo ekisinga okuwamba byonna wali asisinkanyeko omwami ono musumba Wilson Bugembe twemusinkana ku kyaki nasemba okwogera naye lumu ku ssimu ziti gwali gwa mukaaga yawe nasemba okwogera naye ku ssimu tebyali bingi nnyo nkuba yangamba okuddamu okunkubirako then awo oyaddamu kuba nali biza ati yakozesa namba ya MTN nga ya company nagenda okuddamu ogikubako nga teriiko yeah. eno gawuni musumba yagigulidde oba gwe ya JEM sijja kulimba mu Katonda nze yajeyiwamu eya musumba ejja ejja kuba ate esinga kweno yeah. wajeyiwamu ng'ogamba otyo amanyi abakkiriza tutero tubeera n'ebirooto ate ebimala n'ebituukirira nti nze nayimba oluyimba buli wentuula mpulira eddoboozi buli wentuula mpulira eddoboozi mubire birijja moyo ali naffe buli ekirijja mulimu ebirungi kangende nawe moyo ali naffe awo ne Pastor Bugembe yalaba video eyo naye ne moyo namugamba moyo bwe nagamba moyo kangende nawe moyo ali naffe moyo naye namukwatira nakwata video eyo n'alanga yo n'omukyala gwagenda okukola ki okuwasa just naye wanda nti ya proposing omuwala omulala yakwata video ki baliyita eddoboozi ya n'agiranga mu kanisa no yakozesa social medias nagamba nti omukyala gwagenda yeah. How did you feel on that day? I was feel good. Yeah. Kwa yansanga ndi single. Na ndi mukusanga God. Ntetera omusajja ugogola we gwosimidde Katonda gobumpa. Then is it what was on Sunday? Regular. Wangamba Musumba Wilson Bugembe gwe mwala gwe yaranze okubanga awasa ku kanisa. Yakosa social media then mikwano gyange kuba from omuntu ali e Kampala nakubira omuntu ali Entebbe kuba bakasoma bange bali bangi buli munga nkubira essimu yanga ngamba yegwe Pastor Wilson gwagenda okuwasa I was surprised kwa nali nebase mbagamba why ngamba akozesa social medias ngenda okulaba area yonna nga gasasanye wali afunyako kubako okuva eri omwoyo omutukuvu kubanga ffe abakkiriza tuba n'ebyo bye tulabirako ne tugamba kana akabonero kandaga nti ono omwami wange ne kano tufune ako kafune era naye ng'oyise mu kusaba n'okkiriza ogwo olina okugumira buli kikusisinkana kuba bibeeramu ebisoomooza nga bingi akomukkiriza ennyera yakategeera genda osoma ebayibuli nnyo bamoses byonna bye baayitamu baani okulaba nga bafuula basobola okufuuka Katonda kye yali yabagamba okukola kati olowooza embaga yegenda beerayo mwaka ki next year amushu ejja kubaayo n'omusumba Bugembe yeah. nzikiriza Katonda ajakola kolerayo ka message nga kaluzungu ng'ogamba musumba mu kamera tunula mu kamera omugamba obugambo bubonna omutima gwo kyowulira gyali byonna bimugambe kubanga nze nyinza obutabinnyonnyola nga bw'obiwulira okay Pastor Wilson Bugembe I love you. I don't know how to say, but God knows how I love you. Let me sing for you this song, this Ugandan song.
Wire wire mukuva mwebibala wire wire bwe nasiga waro obutafa olinsigo nungi kumusana ompe ebibala nkwagala nnyo mu mukama narokumanya nakwesiga nnyo wire lurenzi lwa wano bwe mbagamba yesebo wa wano kuba Kardashian desanyu lyabalo wire omukwano gwe nkuletete manyiga njuba mubire kyengoche wesibe biri mukwano gwenywere abantu bakunwe futware betisje byajude baby. Wow gwe yakayimba yeah tukakolera video nga zinendala ngenda kakolera video ngani agendo acting nga wire yeke nyini lero banange simanyi mbozi jagenda koma gaunye yakomala ko sente meka gaunye ya spending emtwala abiri gonango gajjawa nankola bukozi mukwano mpulira yeah newe kolera gaunye yeah walonda da metro nemperekezeze mbagayo kubanga ngambye ya next year omukumperekeze hajja kuba antidora then owokubiri owokubiri ajja kuba sister wange then owokusatu ajja kuba friend wange then owokuna naye ajja kuba friends n'owokutaano amina. Waliwo ekintu kye nnawulira ku musumba ng'ayogera lumu nga bamubuuza mukyala ki gw'oyagala okuwasa yannyonnyola ebintu bino wammanga nagamba njagala omukyala nga tagenda kwagala Wilson Bugembe omuyimbi oba omusumba ajja kunjagala nga Wilson Bugembe oli eyayambala akasaati ka yelo kati gwe kiki osinga okwagala ku musumba? Mwagala ng'omuntu kuba Katonda yamutonda ya obuulira wanawa Mada sinatandika nnyo naye nzinjiyisa mu nnyimba. Okay. Yagira mu nnyimba. Luyimba kyo lwa musumba Bugembe olusinga okunyumira nalwo olutuyimbiremu. Omwoyo hayita mu kibiina n'omukono gweho guwonya Batimayo teyasirika bwe yawulira nga Yesu ayita omwoyo we ali wano kati akutsine ekitala mu ngalo buli mulwadde kwate wakuluma. Webale nnyo webalira ddala blessing saagala kuleka nga tontambuliddemu nga bw'ogenda tambula ku mbaga ekyo nyinza okwetta nenkaba amaziga neŋŋamba nakikola ntya kino tusaba busabi oweeyo omusumba obugambo obusemba tuyimirire tutambulemu nga bwe tugenda okutambula mu mbaga yaffe ozinemuko ne ku buzina abwo ffe tunnyuke. Okay. Wire, I love you from my bottom of my heart. For you can't see with your eye, but God, He saw me inside my heart.